po jako akawuwo. Oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okuvaayo emirundi egiwera n'ebiragiro eby'enjawulo eby'okugoberera bannansi wakati mu kulwanyisa ensaasaana ya COVID-19, bangi ku bannayuganda ebiragiro ebimu basooka kubitwala nga bibonerezo newankubadde nga byali byakutaasa bulamu bwabwe. Batulumye enjala, emirimu tewali, tunaalya naye ng'ate obupiira bwo bagaba bwa bwereere kati tunajjawo n'amaanyi. Bagaba emmere nayo babagigabira wa simanyi. Fe tulaba birabe ku TV oba bimukwata bibeerayo nange simanyi ng'oba bibeerayo. Wabula gye bugenze bweyongera bangi ku bannayuganda bamanyidde wamu n'okunyiikira okussa mu nkola ebiragiro bino. Twandibaddewo nga tufuna ekyokulya ne wanaasira booda nga tutuna kyakulya ne tugenda sibandira musabe ntumwegayirira atuyambe. Guno bwe guli ne ku basuubuzi abakakalabiza emirimu gyabwe mu katale k'e Kasubi, bano bagamba nti newankubadde omukulembeze w'eggwanga yavuddeyo n'abakkiriza okutandika okukola nga bava ewaka, tebayinza kuddayo olw'ensonga nti boodabooda ezandibasaabaza ate zo zikyasibiddwa. Katale nayo badde osulamu. Osulamu taata, embeera yiri eri masana. Kunyumizeeko embeera ebadde etya? Embeera ebadde mbi mu by'okutambula ate ndi mukadde ekisinza obuzibu ate nga ne booda nzitya okunkuba emiggo. Embeera mu katale ebadde mbi siringa ziruma naye nga tusula bweru olw'embeera gye tulimu eya COVID. Ate nga nze nsula wala, nsula Wakisoke, kale nga sobola kutambula kuva Wakisoke lunaku kujjanga ku mulimu kukola. Bano ssentebe waabwe Ziburonadi abawadde n'obutimba bw'ensiri bubayambeko okuziyiza omusujja gw'ensiri nga bakyasula mu katale. Luno lwe lunaku oba kyekiseera kyetubaddeko ekyokugaba obutimba eri abo bokka abadde basula mu katale k'e Kasubi. Era okusinga tubadde n'abakyala ng'abakyala abo bebadde basinze era bebakoze omulimu gwe mulaba ogw'okusula mu katale k'e Kasubi. Olwaleero tubakwasa obutimba bwabwe, batuwa obutimba 10. Ono agamba nti ye n'abasuubuzi be bakusigala nga basula mu katale nga bwe gubadde okutuusa ng'embeera eteredde nga n'entambula si ya buseere. Tebajja kuddayo nakati kubanga bwe yabagambye baddeyo awaka ate entambula teyagikozeeki teyagibawadde. Ekyo abasinga bagamba nti ate era tubadde tusula mu katale kati abamu bava n'abo Nansana obalabi bakyala bakadde tajja kugenda Nansana akomewo. Bagamba ate okutuusa entambula balikola ki nga balima logita ate lwe baliddayo kawaka. Abasuubuzi bategeeza nga bwe basula mu bitundu ebyewala nga n'olwekyo bakusigala nga bwe babadde kubanga ekyokusulayo babadde bakimanyidde. Badde tusula bubi ng'ensiri zituluma ne kati nga bwe tufunye akatimba tujja kuba bulungi. Ekya pulezidenti yagambye tuddeyo ewaka abamu tusula wala kati tetulina ntambula. Nze ensula yiri eri Katooke sobola kutambula n'etuuka Katooke. Kyabadde kirungi naye olw'ensonga olw'entambula ezibu nnyo gy'okutambulanga buli lunaku okuvanga kati bwe basimbudde okuva Wakiso nsimbulayo ssaawa emu ntuuka eno ssaawa 5 kati ate okuddayo ne tuddayo ssaawa 10. Uganda tuva wala entambula bw'eba ebadde yalinga ekyali twalinga tuvayo ssaawa 10 ez'ekiro nga tuva wano essaawa 2 tuddayo. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Naye tusaba n'ebirala Mukama wange bibaayo babituwe bituuke